pesa ku mutimbagano guno ogwa fake media netonde ku mbeere yaliwo yadda eri company ezo Booked, in fact Vision Group of Company nti banange obo kitegeera gwe mwabanjanga ninga bomanyi nammwe era gye mwakolanga emirimu gyammwe ensobi ezo ze mwakolanga olumu nojja okusasula n'osasula anda naye nga ate kyebagambye noddayo n'omutitimbe gw'ensimbi n'olowooza guki gugo bageranga okubalansinga omwezi nga olumu bakolanga enki ensobi nga ate sente tokyazikola ki bakubanja ne bakukongokako nenyingira mu bad debts ne bambulwa obo kitegeera naye mbebaza nti bafacilitatinga kokko era Booked oba Vision Group mbasabira mikisa. Njagala tugende ku radio olwayo tuchai radio weziri zikyali z'amaanyi TV weziri abasinga gye tuyitireeyo bagamba mbu zitandise okubeera nga zinafuwa simanyi kizinafuyizza empapula z'amawulire gye tuyitireeyo nayo mbu ate zo zikoze eki ziri ku mavivi zifukamidde ziri mu kwegayirira oba oliawo media platforms endala ziga nti naffe tukyayagala okubeera mu business temutola ki temutusaanyaawo ziri ku mavivi zegayirira bwegayirizi. Lwaki kino kiri bwe kiti nga ate oba oliawo emabegako wali emyaka oba katugerere ddala 2-5 gwoyingirira amawulire empapula z'amawulire zaali z'amaanyi nnyo nti ng'otambula ku street n'osanga abatambuza empapula z'amawulire nga bayitirivu nnyo era nga olupapula lw'amawulire zigenda okuwera ssaawa nga 2 nga tezikyali kuki olwaleero omuntu ateeka tugeze copies mmeka 5 kaŋŋambe supermarketing nosanga baguzeko kopi egi emu ku ssaawa 12 za kawungeezi nga kopi zonna ezasigadde zakoze eki zafisse abantu tebaguze mawulire. Lwaki kino kiri bwe kiti? Tekitegeeza nti ntadde copies 10 so nga lulisi bwe gwalinga era nyinza okugamba nti nga sinnaba nakujja kusaba mulimu ku radio mu senior 4 vacation nayingirako ko mu kutunda empapula z'amawulire nga bw'okyogedde gwabanga mulimu ngira nengenda neregyesalinga eyo mu New Vision mu Monitor Booked. Kino kankyogere business ezo muziraba amakampuni ago era nebaza fiki nyinza okubanga si yakufuna mukisa muna kino kaneweeko obuki obujulizi nali nkyali mulenzi muto mbiseera ebyo nzijukiranga Uganda empira gikyali gyaki ompira gwa Uganda tegunnaba kufa ntunda amawulire bakeranga ne bagampeereza ku mmotoka ekolaki esooka mu bitundu bya Butambale Gombe kati nga nsaplayinga ku Gombe SS Gombe Hospital ina ba clients bange bangi nga ngatunda na ku kubo nenga tambuza kubanga kumpe buli maka g'abasajja babakadde abayivu bayagalanga olupapula lwaki lw'amawulire buli lunaku era wasisinkananga ezimu ku rooms amaka g'abasajja bakulu n'osisinkana empapula okuva ku mpapula za munno z'otaakola ki z'otaabaawo kona ku mulembe gwabwe nga bazirina bakola ki baga kunganyanga bamalo gasoma ate agakola ki agatereka bulungi kati nga business etambula bulungi nnyo munnange amalala g'ekibubuka nga bw'ogamanyi sente z'amawulire nga nzifuna naye ng'olumu walolozaayo sente z'amawulire kubanga baagaweerezanga n'otunda wiiki okusinza ku booking gye wakolanga kati bwe waddangayo eri mu sales ne babalansinga bwe bati nga wiiki osobola okubanga okoze akakadde nga kamu oba obukadde bumeka 2 bwe watwalangayo sente mu kampani ne batunula ensonga za kampani obanga za kampani kubanga wabuukinganga ne bakuweereza nzikya mu biseera ebyo nga Booked tamutundanga siringi 3 mu mwaka nga tonaba nagenda ku 5 New Vision nga wa 5
monitor nga yewa olukaaga ku lusanvu. Monitor oyo yayinangamuko ku lugezigezi n'olukungukungu ng'olupapula lwabwe balukola ki ne baluseera kati ne zijja nga zinye naye wazzangayo ssente eza wiiki oddemu obookinge another week bakuweereza empapula z'amawulire ezo ng'olumu ababeera ku kompyuta wano eno gwe ssente z'olowooza nti z'otutteyo ng'ate oluusi bakuwa anda okusinza ku bupapula bw'ozizzaayo obutaatundiddwa nagatonze kati ng'ogenda okulaba otutte olowooza nti olina okusasula obukadde bumeka 2 byatambudde bulungi ne bakugamba buukinga akakadde kamu emitwalo 2 ensanvu n'oddayo nayo kati olowooza kiwedde era wagendanga mu kucakala olumu n'ojja ng'olowooza nti ogenda ku buukingisa kakadde kamu n'ekitundu ne bagamba kamu 6 osaka bwe bityo naye munnange bwe bagendanga ate okubalirira ebitabo oluvannyuma baalabanga ensobi ze bajjanga bakola ne bagenda bakugamba nti wano wakola underpay wano oba okitegera bulungi ngenda okugira nti nga tebammanja obukadde kumpi 3 n'ekitundu kampani ngekubanja 3 manja obukadde 3 n'ekitundu nengamba nfudde nga nkyali mulenzi muto kakati ndekerawo okubuukinga kuba kampuni n'omulimu guganye wabanga oli awo bwotyo mu tawuni ng'emmotoka ya New Vision eyitamu nwanti onoolaba 10 mu nkuubo noga bano banoonyani era ssebo baatuukanga ekiseera ne batuteeka ne mu mpapula z'amaki z'amawulire nti fulani Shafiiki media abanjibwa ssente tumuyise mugundi zappa okujja okutereeza akawunti ye alemye okumala ebbanga ddene olunaku lumu mba nzizeeyo okusoma senior 5 senior 6 neeraba mu mpapula zaki z'amawulire bakulanze oli ku wanted era banyamba ekintu kimu kubanga one mu ssomero nalina effujjo ppitirivu naye nga bataddeko zimula mu biseera ebyo nga tebannaba kutandika kukuba mawulire ga kaladi yali black and white nga seeka ne ŋŋamba omusomesa anaaba ali awo ng'alaba kati amawulire edda gabanga gavunaanyizibwa nga waliwo obuntu bwe batawa buki budde munnange n'ensoma emyaka egyo gyonna naye olwokuba nagendangako mu staff awo nga okwata ku mpapula z'amawulire bwoti ogenda okulaba nga okola ki weerabamu naye ate abasomesa tebakitegeeranga nti iki kisangako amaaso so mpisa ku mutimbagano guno ogwa fake media neetonde ku mbeera eyaliwo yadda eri kampuni ezo Booked in fact Vision Group of Company nti bannange oba okitegeera gwe mwabanjanga nenga bw'omanyi nammwe era gye mwakolangamu emirimu gyammwe ensobi ezo ze mwakolanga olumu n'ojja okusasula n'osasula anda naye ng'ate kye bagambye n'oddayo n'omutitimbe gw'ensimbi n'olowooza guki gugo baageranga okubalansinga omwezi nga olumu baakolanga enki ensobi ng'ate sente tokyazikola ki bakubanja ne bakukongokako nenyingira mu bad dates ne bambulwa oba kitegeera naye mbeebaza nti bafacilitatinga kokko era Booked oba Vision Group mbasabira mikisa oba kitegeera kutambuza business so kiyinzizaayo ku kiri kyobuuziza nti wetonda weetonze naye ati bwe banadda ne bakunoonya nti bannaaye gwe twabanjanga wuuno sebo tusasule era ndiyeetonda so empapula z'amawulire tezigudde naye nga bwenkugambye nti waliwo challenge nti emiti waliwo nezaavaawo zimula tozimanye empapula ezaali ez'amaanyi ennyongo right now lwava nawo kituufu zaavaawo naye ng'okuvaawo kwazo industry mwe baali bazze erwali lw'amaanyi naye nga competition y'abannaabwe abamu yeyabakola ki yeyabajjawo because one njagala ojjukire Buganda ayinako ku lupapula baluyitanga Njuba Times no waliwo olwo Njuba Times yalinda naye walingawo ku lupapula ya Buganda eyina olupapula lwe yaleeta kati ng'olaba nti we bazze ebatundira olupapula lwabwe olw'amawulire olw'Oluganda wasangiddwawo Booked nga y'amaanyi ate ng'erimu omukono gwaki gwa gavumenti Mengo ng'ogiraba nti ate ye ekyerwanako eyina ne byekyabanja ki gavumenti kati nga
tebasobola competinga era olaba nti bwe bajja bwe bati bukedde nekyusa wakiri ku front page wano ng'esobola okutuwa ebifaananyi bya colored ate balinga bakyasigadde ku black and white. Yes, ate manyi olwa Buganda lwaze recently wano nga tulina mu colored. Buganda yajja nesisinkana bukedde ng'ekifaananyi ekituweera mu black and white. Kati ne olupapula lwa Buganda olwo ne lujja nzijukira nnyo bakasiba nte Moses abo baabangamu ne articles ze bawandiikamu Betty Nambo ze Honorable baabangako ne articles ze bakola ki ze bawandiikamu wakati omwo. Munnange bwe bajja bukedde neemanya nti competition neekoze eki olupapula luno bayinza oddukola ki oddwagala ennyo engeri gye lulimu emisimu n'emisambwa gyaki gya Buganda. Bukedde bwakya bwannawanca ng'ekifaananyi kyayo ekyokungulu kino front page nga kya colored. Ekya Buganda ne kisigala mu black and ki kale ekyokuba nti baleeta ekifaananyi ekyo ekya colored kiina kye kyayongerako ku sales zaabwe n'okwagala kwabwe. Kakati Buganda nejjejjamu obuzibuzibu era nayo bintu byeyajjanga neewandiikangako ng'ekuba government tebaagala bakube bwakyanga bwannawaakya bakyakula bakozi kompyuta nga bajja baziyoola nga n'ekitebe bakikola ki nti muwandirowolereza nti no bafulumye olwaleero n'enkya beesisinkananga nti bali ku muggalo bukedde n'ebeera consistent yo ng'ekola by'abakulu bye bakola ki bye baagala. So olupapula ne lwesisinkananga tilwali teruyinza genda muki mu maaso nga toyinza kutambulira ku peesi yemu naki naye kati zino already eziriwo ezisangiddwawo lwaki olwaleero olusinkana ludibye oba nga tulutambudde ku speed yemu na luli nti luli we babeererawo nga ku X tojja kusinkana olupapula lwa bukedde nga ku TikTok tojja kusinkana olupapula lwaki byo byaliwo zaaliwo eyo Twitter yaliwo yaliwo ne TikTok no zaali tenna TikTok etakola ki yetaliwo emitimbagano gino egy'enjawulo Instagram Facebook nga y'amaanyi naye nga tojja naye olwaleero nabo bwe beesisinkanye nti okisinkana olupapula lwennyini oluwandiikibwa nga lulinayo peegi yalwo ku muki ku mitimbagano kati toyinza ne lwepositinga bulungi nnyo. So ojja kulaba nga olupapula wali eri olw'empapula ludibye naye tekigaana muntu kubeera nti ate yayisizzaamu mu lupapula olwo nga alulumbye nako emitwe waaki webale nnyo ku mitimbagano waneno. So weeziri era zikyali z'amaanyi wabula ekyenjawulo ekiriwo nti waliwo twali tubamanyidde nnyo mu kutunda empapula baavaawo olw'okuba nti kakati smartphones zizze internet weeziri oba okyekera bulungi nti omuntu asobola okugamba nti sijja genda gula lupapula naye olupapula olwo kandusinkane wano wenkoze eki wentudde nga nyize kiki mashini yesebo. Ndowooza ensonga eyo agirambuludde bulungi era ogitegedde bulungi gwatulaba. Awo wennyini era sitiru nga tetunnavaawo kankayiseewo nnyinza okkerabira era nga ggwe eyasaba omulimu nga tolina profession yonna gy'osomye n'otandikira ku kusoma bubaka bw'abawuliriza ate nga kati oli manager. Bwe twogera ku state ya media yaffe gye tulimu olwaleero nti tulaba nti simanyi naye njagala kukiyita unprofessionalism. Tujja kutwala case study era kyekiriwo ate era nga bakyogeddeko. Pretty Nicole twala ffe kankuwa omukisa tolumbagana bali sibalumbagana kubanga lwaki njagadde okuleeta example eyo nti bangi bamwogeredde nti wakati mu Pretty Nicole byonna byazaakola babadde tebamusuubira nti bayinza okumulaba ku mpewo za TV nga ye muweereza akola ki aliwo era ne kireetawo ekibuuzo nti abaana abali abasoma amawulire ye TV y'emu gye bagenda okujja basabeko omulimu yabaffe emirimu banaagifuna nga bazze kugamba nga oba kaŋŋambe nti manager agenze n'ajjayo school drop out. Ekyo tekyandibadde kikulu nnyo naye ku byonna byazze yeekola mu mawulire nga birabiddwa ku mutimbagano olwaleero nga yajja okubeera ku face ya screen abantu bamulabe kiki kyagenda okuweereza eggwanga. Ekyo nekiga nti unprofessionalism mu media zaffe ku zi radio ku zi TV ne platform ezisigadde nga mpitirivu nnyo. Lwaki mugyoyogerako
ojogerako lwakuba nti mmwe ab'omulembe guno bwe musomye straight away oba kitegeera bw'omala oba senior 4 oba senior 6 mzeeyi n'akuwa sente oba ogenza ku institution yawa oba ku university yawa n'osoma n'ofuluma ng'oli w'amawulire diploma yo ina degree oba certificate yo kale weeyitira professional journalist gwe w'omulembe guno kuba ogasomye naye oba profession ebintu bingi nnyo busukkawo ku kyokuba n'ekipapula buki because baana bangi nnyo olwaleero fe tulina omukisa nti radio yaffe eno ebeera n'abayintaani Ndejja University, Makerere University, mukulu Abuka Wenja atera okuleeta abaana be wano. So institutions nyingi zitera okutuweereza abaana wano eno ba degree naye nga tamanyi na konso kyeki nga yisoma eri naye nga tatuulangako mabega wa konso tafunye mukisa kutuulako mabega wa muzindaalo tamanyi na kiki kikolebwa nga bw'omuwa program ey'essaawa ezi agikolera mu ddakiika 5 ng'ekoze eki talina bigambo ng'ebigambo bimuweddeko naye ng'asomye mawulire n'ebbaluwa agirina oba kitegeera oyo ye professional gwe mwogerako mmwe naye kisuukako kokkaawo kirimu experience fena gwe tumanyi nti is the best teacher oba kitegeera kirimu talent kirimu okwagala because bangi nnyo afunye ekipapula naye nga si gwe mulimu gwe yali ayagala nga si ye professional gye yali ayagala abisomye lwa kitaawe oba maama amuweerera ne points ze yafuna kandi kakati jezi mukasuse webale nnyo omuzadde n'agamba ne kakati omanyi obubonero bwe wafunye wabadde oyagala kino naye gavumenti ekoze eki tekuwadde bwa inginiya genda mu mawulire naye ate buno obubonero singa onoosaba kiri gavumenti egenda kukola ki kukuwa so omuntu naye sisinkana nti agenze mu kintu kyatayagala kyagenzeemu nga takyagala naye nga kyafunyeemu obuki obukugu mwe buyita professional okay najja nga mbuzi nga yakusika busisi egende ku ttale ery'omuki omuddo tu simanyi lwaki oyo kakati goŋŋambye ng'oleesenga ekyokulabirako gwe saagala kuyisa mu kamwa saagala kumuyisa mu kamwa si kuba nti muwalana naye just muwe ekitiibwa kye kyafunye n'akuba akaggi olwaleero yali mu maaso ga cameras tv gwe zikola ki gwe ziraba njagala ojjukire waliwo omugigi simanyi myaka gy'olina feeki naye njijukira mu mwaka gwa 1996 CBS oli yali ejja ku mpewo nja kutwala kyakulabirako ekyo CBS yali ejja ku ki naye gwe baakwasa contract okuwandiika abakozi n'okukulaakulanya CBS okugitunda mu bantu mu biseera ebyo yali Peter Sematimba nga yali amanyiddwa nnyo ku Capital eyali ey'oluzungu naye bwe bamukwasa omulimu ogwo yalwana nnyo ne banne simanyi bye yakolagana nabo naye mmanyi nti abakungu bangi nnyo ttiimu waaka y'amaanyi nyaawo n'awandiika abantu ye be yalabanga ba kitone ne bwe yabanganga teyasoma mulimu ogwo gwa radio naye nga talenti agirina era kino nze kojja wange Nsereko sijja kumubuusa maaso kojja wange Nsereko Medi Nsereko y'omu ku beewaanira mu kusoma obukulu naye nga abasajja bagenda okumuleeta ng'ekitone akikola ki nga bannakatemba yes bakatolu bw'amaabo nabukumpi bongeddeko wadde omulaba nti yakola MDD oba kitegeera naye bongeddeko lwakuba nti baali baweereddwa omukisa okukola muki ku CBS bangi nnyo okay bakasodde wabawuliranga abakolanga bobo clips obusesa obwatukuumanga nga tulina enseko kumaki ku matama bonna nga bali mu media bakola kayibanda omuwulira bonna bakola ebitone ebyo ebyenjawulo so oyongererako eyo
n'ofuna certificate waakiri naye nga emirundi egisinga tuleke kwekwasa nnyo zino empapula ze musooka okufuna bangi nnyo balina empapula naye nga kye bagenda okusoma baali tebakikola okirambuludde bulungi nnyo Mukulu Zimula naye ate kino tekigenda ku discouraginga baana baliyo basoma amawulire gwani akozesa ontaddemu kamera ontaddeko omuzindaalo ozze kolera TV ki okolera radio ki nti ekiseera kituuse abantu baleke kulowooza nnyo ku kyakukeera ku makya kukola saati na kwambala ngatto etuuke n'oggwa ekisinziiro n'ebbaasa ya kacci ng'atwala bbaluwa gy'agenze kusaba mulimu wadde nze kye natandikirako kyekyaliwo mu biseera ebyo kati kiweddeko tekikyaliyo olwaleero tusobola okubeera ba job creators kyembadde nkubuuza nti kamera gyontunuzaamu webale nnyo nti gwe kamera gyontunuzaamu okimanyi nti bukiriipu bwo bonoogenda oyongerako n'otandika n'okuleeta bannabitone abalala abataasoma na mulimu guno wabula nga gwogera n'obayiiya eyo osobola okutuuka ekiseera nga bukiriipu bw'okutte osobola okubuguza TV awo tuli kati awo tukola ki naye abantu baleke kulowooza nti buli amaze okusoma olw'okuba alaba gunte yasoma ate yali ku mulimu ogwo ayinza okubaayo nga wakitone olwaleero ensi yayonoonese fiika oli ku media eya fake media naye bafollowers bo boolina olwaleero olaba wetandikirawo omulimu ekiseera kigenda kutuuka omusajja ataddewo TV akunoonya emasaka gy'oli agambe nti bwe ntunuulira follow ya fake media ono bwe mba mutadde waneeno na bino byazza kuŋŋaanya n'abantu bajja sisinkana agenda kugobererwa TV yange ejja kufuna ki abantu era fiiko oyo bw'anandetera abantu abo bamugoberera ne bizinesi nja kuzikola ki nolukya abantu baleke kulowooleza mu kiri ekyakola ki ekyasookawo abantu batandika obwongo babugjeyo eyo twavaayo dda midiya yavaayo dde olaba ne rediyo yennyini yeenoonyeza ku X yeenoonyeza ku Facebook yeenoonyeza ku TikTok rediyo yadde ambuuza naye fiiki tugenda kukola tutya bannange etandikirewo emirimu baggulewo obwongo bakati ba TikTok abe bavuddeyo batadde ku ma TV ba TikTok batadde ku ma radio era tebali professional naye ate akola omulimu guli olw'okuba aguluddemu ompuliza bulungi n'agufunamu obukugu era emirimu gyaffe bakyagitwala nnyo kubanga bayiiya okwogera akusobola okwentertaininga akusobola kakati ekivaamu nga kampuni emugamba nti nkuwadde omukisa nga bwe twaguwadda mu NASA ddayo osome nga ffe tukutaddemu ne ssente era bagambe bakyakaaba nnyo era bagamba bakyakaaba nnyo ati nozaali ekitegeeza kati Zimula talina talent kinaasooka akireke tasoma mawulire agende mu birala obacheke kubanga radio TV zeetaga creativity nga tunabana kutunula ku bya kipapula kyo jakubaira n'ekipapula kyo ne creativity nakyo kintu kikulu nnyo kyopola abantu okuyiiya omutwe gwo gwenkana ki leero nojja ku mpewo nga n'enkya ku makya ogenda keera n'omalako wiiki nga naye buli lunaku osesa abantu n'ekintu kirala kipya okay so tonyumya babipapula ekipapula ojja kukifunira ow'ekitone agenda kutwalako omulimu kampani ow'ekitone oyo emuteekemu ssente kubanga eyagala okumusigaza afune certificate emwagazise n'okusoma okwongerako kuba bangi nnyo balina obukugu obwo naye nga babuyingiramu nga sibabwagala mbirabye nnyo mu baana abasomesa mbirabye nnyo mu mawulire muno nga talina kyakala n'ayingira mu mawulire naye nga tagaagala tayinaayo wadde nga tabwagala naye nga munnamawulire. Nga tuvuddewo Mukulu Zimula katugende ku bintu oba content gwe tuwa abawuliriza baffe abalabi baffe abatuwuliriza bano kye baagala bakimanyi oba tubawa buwife ffe kye tulabye bo kye ba receiving balina choice. Ekisooka mu bya TV ne radio birimu kye tuyita programming ndowooza neewalala gyebiri kubanga ne boogenda mu busomesa eyo owulira nti balina silabasi ate bw'otuuka omusomesa ate musomesa naye owulira nti balina skimu obuki
scheme of work baje ebiri oba bikyaliyo simanyi banga ddene so nze kantunuulire TV ne radio ziina kyetuta programming mu programming omwo oteekamu nosuutinga nti obudde buno bwe nteekayo programu bweti mba ntagetinze group y'abantu kikaaki abagenda okumpuliza obudde bwe buti bwe nteekayo programu n'empeereza ekika bwe kiti mba ntagetinze bantu bafaana batya era ebyo bigenda n'okwongera ku bizinesi ezigenda okujja ku radio yo oba TV yo oba kitegeera so nti abantu baffe b'obuuza nti bibyo tubaweereza bo beetaaga content afaanana atya buli content bamukola ki bamwetaaga ate when it comes to generation eno generation wano mu Uganda tegede konti generation eno gye twogera kumpi eri ebitundu 7 mu bimeka mu bitano naye bw'otunuulira ebintu bye baagala nti kuno okulaajana kuli wonna fiiki mwabe Masaka eyo mulina kye mwazze nakyo fe abaakulira ku Dowinton wakati mu kibuga Kampala nga tuulira ba DJ Ronnie nga tuulira ba DJ Bashiru baani wadde Shiru kale mu Naboddo naye ate naye bye yeegomba nnyo empeereza oba enkuba y'ebyuma ey'aba DJ ab'e Kampala kati bwe kizza ate ku generation eno bannabuddu balina kye baleese ekitandise n'okuwamba ekiki ekibuga nti oluyimba alupuleyinga awo mbw ate n'aluteekamu obutungulu n'ebiki n'ebinyaanyanya kati bw'osisinkana ate abantu emyaka gyaffe nga sisobola kiikapuuwe okwesembereza oluyimba lwonna ng'olutaddemu ebirungu ebyo ompuliza bulungi so ye generation eno eriko oba balisteners baffe ne ba viewers baffe buli content yenna bamwetaaga era bo bali ready okurecevinga ekyo kye tuba tubawadde gwe weekomako naye bw'otunuulira n'osinkana programu ng'eriko bawemmuzi n'otunuulira ba followers okwata ne ku mutwe n'ogamba Mukama Katonda wange kiki kino nga ba followers abali awo bw'ogenda ku by'emipiira mpuliza bulungi programu egeera nti olwaleero fiiki ne bw'abanga agambye nti Manchester United yaguze omuzannyo okuva mu kilabu bweti ku ssente bweziti nga fiiki ekigambo ekyo akyogedde ku ssaawa 4 n'ekitundu oli ayagala okukiwulira agenda kutega naye ate bamugambe nti ne Adamu Nassa ku ssaawa 5 zennyini alinayo programu era ku ssaawa 5 ogenda kulaba ng'oli akiwulidde wali ku ssaawa 4 n'ekitundu ayagala ddemu akiwulire ku ssaawa 5 mu programu y'omuntu omuki omulala so buli content wano mba viewers ne ba listeners alina akatale oli adda ngamba naye fiiki abantu bano nga bakoowu bukoowu ebintu baagala bya kisiru bye bitambula bye bireeta abawuliriza n'abalabi naŋŋaana efiiki nkole ntya nze ebyekisiru nga sibisobola ate abantu content oyo gwe baagala bintu bibawumuza ku birowoozo balina ebizibu bingi nnyo ku mitwe gyabwe baagala bibajjako stress atasobola bya kisiru nkole ntya gwe naawe olina era gy'ogenda okukwatira ababo naawe kilaasi eyaabo ate examples azikuwa kyemikutu gino negiri ziinako programu weziti za kisiru oba ziinako bwebi bya kisiru ate bye bisinga okugobererwa abantu kino kankyogere naanakusponsoringa naye kampuni gw'omanyi oba onookisalamu oba tookikole ki ffe twakula Buganda radio gye twemulatinze gye tukoppako buli kimu okay nga teriyo kuzannyira mu biki mu bintu naye olwaleero obeera awo n'owulira nga Buganda erina programu sabula ki kimali eyo sabula ki sabula bingo oyo si zaala